North Achenga atongoza ebitanda 12 ebyabo abayi erira ngeno awerekeddwako abakungu Ministry y'ebyobulamu era nga atose kutongozaako ebitanda 2 ku Lira University ng'ebyalo 10 abitongoleza mu ddwaliro erira. We have the ICU beds, we have the monitors, we have the ventilators, we have the oxygen cylinders. Balambodde eddwaliro lyonna okulaba embeera gye lirimu. Alikulira Dr. Stephen Obo asiimye gavumenti olw'ebitanda bye bawadde. Now that we are capable of treating patients who need work in critical health in a critical condition, and especially as you know with the COVID pandemic. Ye ssente w'ekyalo Judith Adoki asabye abasawo bazimbire amayumba ag'omulembe nga basula wala nnyo n'amalwaliro. So we really kindly requesting your office please to put more hostels so that all the staffs are really accommodated here so that they give the render services very well. Mu kusooka Minisita Achenge anenyezza abakulembeze ba disitulikiti Erango nti basinze okumalamu abasawo n'abajjanjabi amaanyi nga tebabakuza wadde nga kiba kyetaagisa. Some have remained in the same position like forever, and yet they are offering services. When you see the quality of services going down from staff who have upgraded themselves, you know that is a demotivation. Achenga abyogedde akomekereza okulambula kwabaddeko mu bitundu ebyerango mwakituuliridde nti abakozi si basanyufu olw'obutakuzibwa wadde nga balina empapula ez'obuyigirize. Could we please recruit people on merit and promote people on merit? Director y'ebyobulamu Dr. Henry Mwebesa ategeeza nti ku bugenyi babaddeko balambudde ebifo eby'obujjanjabi 65 okwetooloola Lango. We've covered all districts: Apache, Lira, Leptonga, Malata, Oyam, Kwania, Kole, Otuke, Lokoro and Lira. Agambye nti ekigendererwa kyabwe kubadde kukuba ttooki mu ngeri gye bayinza okusobola okwongera okuweereza bannansi. We don't come as inspectors to look for faults. We only come to look at the way we are delivering services, what we are doing well, where there are gaps and how we can assist. Omuwandiisi w'enkalakalira wa Minisitule y'ebyobulamu Dr. Dana Atwine agambye nti buli disitulikiti Erango yaweebwa emmotoka kyokka erira yakola akabenje ng'evugibwa ku Lira ebyobulamu Dr. Patrick Buchana bwe yali agenda okukola ebibye. We only request that the DHO use those cars for the purposes for which they are given. Achenga era atongozza n'okufuuyira okwagendereddwamu okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu bitundu by'Erango. In some bigger areas, we shall use this one. You can get. Omukolo gwadde ku kisaawe kya Okole Primary School ngeno abantu bangi bazze baweebwa ebitanda olw'okulwala omusujja guno. For malaria elimination that we call larviciding. Hudson Apunyo,